Awo olwatuuka nga wabaawo omukwano babiri Waggoonya ne Wankima. Waggoonya yebeeranga eyo wansi mu mazzi so nga munywanyi we Wankima yeebereranga waggulu mu muti. Munanga ab'omukwano bano ababiri baali baagala n'okukamala era ng'omukwano gubasaza mu kabu enswa nnene. Baalinga basanyufu buli lwe baasisinkananga era baanyumyanga ne baseka era ne bawaŋŋana n'amagezi. Wankima yateranga okunyeenyezamu munywanyi we Waggoonya agaaliba enjole olwo munywanyi we n'atyetyemuka nnyo anti Wankima amazina gaali gaamugwa kkono nga mu kiwato tegaliimu okuggyako okunyeenya omukira. Munnange nno siikulwiseewo olumu Waggoonya yali aliko gy'ava yagenda okuddayo ewuwe nga mukazi we muyinga aliko kiyiriitira nga Walumba amuyita agende Emagombe gy'ali. Musajja wattu yayandayanda okudduka ku Wanda bamuwe ku birezi. Munnange nno agenda okutuukayo omuganga ng'amugamba nti mukazi we ajja kuwona naye eddagala lye ŋŋenda okukola ndikolera mu mutima gwa Nkima. Kale nno yanguwa ogundeetere. Naye ate bw'onaalwawo okuleeta omutima ogwo oyinza okukifuwa ng'okizza munda anti mukazi we ayinza okufuuka ezikaza engoye. Munnange nno Waggoonya nga bimusobera nga yeebuza ekyokukola nga takiraba. Wakati mu birowoozo n'okusoberwa okungi kuwa gy'anajja omutima gw'Enkima kwe kujjukira munywanyi we Wankima gw'alina. Waggoonya yasalawo agenda asayire munywanyi we Wankima amagezi era olwali okumutuukirira yamusendasenda amutwaleko ewuwe mu mazzi amukyalireko. Munnange nno Wankima teyagaana naye yabuuza munne nti nze atamanyi kuwugga n'asobola ntya okutuuka ewuwo. Waggoonya yamuddamu nti ekyo kyangu nnyo, nja kuteeka ku mugongo gwange nkutwale. Akaseera tekaalwa Wankima nga yeebereka ku mugongo gwa Waggoonya nga bejjawo. Wankima amazzi gaamunyumira era bagendanga anyumiza munywanyi we obuboozi obw'enjawulo kyokka nga mukwano gwe gwanyumiza asirise bwecce. Bwe baatuuka ebuziba w'ennyanja Waggoonya kwe kubotolera Wankima ekyama nga bw'alina omukazi omulwadde ate ng'eddagala erigenda okumuwonya omuganga waakulikolera mu mutima gwa Nkima. N'amugamba nti munnange nno byansobedde kwe kukusalira amagezi ntwaleyo ogugwo. Bambi musajja wattu Wankima olwabiwulira ebigambo byamubula n'awulira ng'ensi emufundiridde. Naye abakyali mu nkuyanja y'ebirowoozo munywanyi we n'amugamba nti obudde sirina, kankuggyemu kati omutima ngutwalire omuganga kuba wenna alwawo mukazi wange ayinza okusiibula ensi. Wankima kwe kumuddamu nti yiyi munywanyi, lwaki tewaŋŋambiddewo ng'onzija awaka? Nze omutima ogwange siyita nagwo nguleka mu muti. Olowooza singa twali tutambula n'emitima gyaffe tutyo ffe wa Wankima olowooza singa tulinawo n'akamu? Ng'abajaagala be bangi. Omutima ogwange sigulina ngulese mu muti. Naye ate gw'oli munywanyi wa mukago kale siyinza kumma mutima gwange okugenda okuwonya mukazi wo. Waggoonya kwe kubuuza munywanyi we nti kati olwo tukoze tutya? Ko Wankima nti ekyokukola kyangu nnyo. Nzizaayo ku lukalu ngende ku muti nkuwa omutima gw'oyagala. Munnange Waggoonya ng'akyusa ng'asala mazzi kudda ku lukalu. Wankima olwamutuusa ku lukalu yassa ekikko we n'afubutuka emisinde n'alinnya mangu omuti n'atandika okuvuma abadde munywanyi we. Ti Waggoonya oli musiru nnyo. Wali olabyeko atereka omutima mu muti? Kuwonya obadde oyagala kunzita kale genda ottaaba ewammwe. Munnange Waggoonya nga bimusobera nga yejjusa ensonga emugaanye okuttira Wakayima mu mazzi n'amukomyawo ku lukalu. Era okuva olwo omukwano gw'ababiri bano gwabafa. Bye byaddiira ku mukyala wa Waggoonya tebyali birungi kubanga Walumba yali yamaze dda okumusinza amaanyi nga yeeyunze dda ku mbuyaga ezo ezikaza engoye ezitambulira mu lubaale. Bw'atyo Waggoonya we yafiira eby'omuwendo ebibiri mukyala we ne munywanyi we Wankima. Munanga abantu bala mu nkwenge gw'olya naye yakutta. Enkwenge ziba nnyonyi zisekereza ennyo nga ziri mu kibinja. N'abantu bayinza okulabika nga abasanyuka ne bannaabwe so nga munda bateekateeka okubakola obubi.
Waggoonya bw'atyo bwe yali amazeewo obulamu bwa Wankima. Nange awo we nalabira nkwagaliza birungi byereere akuume Ssebintu.